Hallelujah, hallelujah. Erinnya lya Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ab'emikwano mwasiibye mutya? Neebaza tulema kwebaza Katonda atukuuma, abankuumira nange nankuuma. Ekyamazima tuli balamu lwa kisa kya Katonda. Neebaza Katonda ku lw'obulungi bwe, neebaza Mukama ku lw'omukwano gw'alina eri abaana b'abantu, eri obulamu bwaffe, eri abaana baffe, eri famire zaffe. Hallelujah. Amanya gange nze Favor Flow. Tugenda okusoma Bible zaffe tukyali mu okuva oba Exodus 6 twakoma okulaba nga abaana ba Isirayiri bevuma Musa lwansonga yali nga okuva lwe yagenda ewa Falaawo oba mu nsi eyo okubatumira nti Mukama abagambe abaleke bagende bampeereze. Ekyamazima obulamu bwabwe tebwasigala kyekimu, babatulugunya nnyo, babagamba bagende bakuba amataffaali ate babawadde essuubi, kwegamba emirimu gye gyeyongera kubeera mingi. Haleluya. Ne babakoza nnyo akagiri, naye nga Musa naye n'agenda ewa Mukama, n'agenda naye n'amugamba Mukama, lwaki abantu bano okubutabataasa? Kubanga wantuma nze okuva lwe najja tebaweereranga tebafunanga buweerero. Hallelujah. Tweyongere tulabe Mukama bwe yamugamba. Tusabe tusooke tugende mu kigambo kyaffe oba mu Bible zaffe. Yesu yeebazibwe. Mukama oli Katonda, Katonda wa Ibrahim, Katonda wa Isaka, Katonda wa Yakobo, tukoola. Tugamba nti oli mukulu, oli w'amaanyi, oli wa buyinza, ogulumizibwa mwange osinzibwe Katonda waffe. Mukama oli Katonda w'obulamu bwaffe, obadde mulungi mu nsonga zonna, ogulumizibwe Katonda waffe mukwano. Mukwano gwange katugenda mu kigambo, nvaawule kulabisibwe, jangu Mukama otuyigirize. Tugula amatu gaffe ag'omwoyo, zibula amaaso gaffe ag'omwoyo, zibula amatu gaffe ag'omwoyo, tusobole okuwulira by'otugamba. Mukwano gwange Katonda nge Taata, jangu weeyolese, jangu Mukama Taata omwoyo omutukuvu, jangu omamire. Zeno muzindaalo obuzindaalo ogenda okuyisaamu eddoboozi lyo lituuke ku batukuvu bo. Kale nze nga nzisisaana naye erinnya lyo ligulumizibwe, alaliweebwe ekitiibwa ennaku zonna. Amiina era amiina. Tweyongereyo, agamba bw'ati. Mukama n'amugamba Musa Mukama n'amugamba Musa nti, kaakano bw'oliraba bye ndimukola Falaawo, kubanga n'omukono ogw'amaanyi alibaleka era n'omukono ogw'amaanyi alibagoba mu nsi ye. Olwokubiri, tuli ku Exodus 6, Yesu yeebazibwe atanaba kutuukawo we tuli ku lwokubiri. Agamba bw'ati, Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti, nze yakuwa, nalabikira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna, naye mu linnya lya yakuwa saamanyibwa nabo, ne munyweza nate endagaano yange nabo, okubawa ensi ya Kanani, ensi ey'okutambulamu kwabwe gye batambuliramu, nate ne mpulira okusinda kw'abaana ba Isirayiri Abamisiri be baafuula abaddu, ne njijukira endagaano yange. Olw'omukaaga. Kyova obabuulira abaana ba Isirayiri nti, nze yakuwa, nange ndibaggyako emigugu egy'Abamisiri, ndibaggyirawo obuddu bwabwe, ndibanunula n'omukono gwe ndigolola n'emisango eminene. Olw'omusanvu, era ndibeetwalira okubeera eggwanga, nange ndibabeerera Katonda, nammwe mulimanya nga nze Mukama, nga nze yakuwa Katonda wammwe abajja mu migugu gy'Abamisiri. Olw'omunaana, era ndibayingiza mu nsi eri gye nayimusiza omukono gwange okugiwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, ndigiwa mmwe okubeera obutaka. Nze yakuwa. Olw'omwenda, Musa n'agamba bw'atyo abaana ba Isirayiri, naye ne batawulira Musa ku lw'obunaku bw'omwoyo era ne ku lw'obuddu bwabwe. Yesu yeebazibwe.
era n'okulwa obuddu obukambwe. Olw'ekkumi, Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, yingira ogambe Falaawo kabaka w'e Misiri abaleke abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. Musa n'ayogera mu maaso ga Mukama ng'agamba nti, laba abaana ba Isirayiri tebampulidde. Falaawo anampulira atya nze atakomolebwa mimwa? Mukama n'agamba Musa ne Alooni n'abalagira eri abaana ba Isirayiri n'eri Falaawo kabaka w'e Misiri okuggya abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri. Abo gy'emitwe gy'ennyumba z'abajjajjaabwe abaana ba Lewubeeni omubereberye wa Isirayiri: Kanooki ne Puula, Kazulooni ne Kaluumi. Abo by'ebika bya Lewubeeni. N'abaana ba Simyoni: Yemweri ne Yamini ne Okadi ne Yakini ne Azokali ne Sawuli omwana w'omukazi Omukanani. Abo by'ebika bya Simyoni. 16. Ne gano ge mannya g'abaana ba Leevi mu mirembe gyabwe: Gerusoni ne Kokaasi ne Merali. N'emyaka egy'obulamu bwa Leevi emyaka 137. 17. Abaana ba Gerusoni: Libuni ne Simeyi mu bika byabwe. N'abaana ba Kokaasi: Amulamu ne Uzukali ne Kebbulooni ne Uziyeri. N'emyaka egy'obulamu bwa Kokaasi emyaka 133. 19. Abaana ba Merali: Makuli ne Musi. Abo by'ebika by'Abaleevi mu mirembe gyabwe. Amulamu n'awasa Yokebedi muganda wa kitaawe. N'amuzaalira Alooni ne Musa. N'emyaka egy'obulamu bwa Amulamu emyaka 137. 21. N'abaana ba Uzakali: Kola ne Nefega ne Zikiri. N'abaana ba Uzeyeri: Misayeri ne Elizafani ne Siseri. 23. Alooni n'awasa Eriseba muwala wa Aminadabu muganda wa Nakayisoni. N'amuzaalira Nadabu ne Abiku, Eriyazaali ne Isimaali. N'abaana ba Kola: Asira ne Erukana ne Abiyasafu. Abo by'ebika bya Kola. Eriyazaali omwana wa Alooni n'awasa muwala wa Putiyeri. N'amuzaalira Finekaasi. Abo gy'emitwe egy'ennyumba z'abajjajja b'Abaleevi mu bika byabwe. Abo ye Alooni ne Musa bali Mukama be yagamba muggyeyo abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri. Mujje lyabwe. 27.
abo be bagamba Falaawo kabaka w'e Misiri okujja abaana ba Isirayiri mu Misiri. Abo ye Musa ne Alooni bali 28. Awo ku lunaku Mukama lwe yagamba Musa mu nsi y'e Misiri, Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, nze Mukama, ogambe Falaawo kabaka w'e Misiri buli kye nkugamba. Musa n'ayogera mu maaso ga Mukama nti, laba, nze sikomoolebwanga mimwa. Falaawo anampulira atya? Tugenda olw'omukaaga awedde, tugenda mu Kuva 7. Haleluya. Agamba bw'ati 7 olusooka agamba bw'ati, Mukama n'agamba Musa nti, laba, nkufudde Katonda eri Falaawo, era Alooni muganda wo alibeera nnabbi wo. Olyogera buli kye nkulagira, ne Alooni muganda wo aligamba Falaawo aleke abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. 3. Nange ndikakanyaza omutima gwa Falaawo n'ennyongera obubonero bwange n'amagero gange mu nsi y'e Misiri. 4. Naye Falaawo talibawulira, nange nditeeka omukono gwange ku Misiri n'enfulumya eggye lyange abantu bange abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri n'emisango eminene. 5. Nabo Abamisiri balimanya nga nze Mukama bwe ndigolola omukono gwange ku Misiri ne mbaggyako abaana ba Isirayiri mu bo. 6. Musa ne Alooni ne bakola bwe batyo Mukama nga bwe yabalagira, bwe batyo bwe baakola. 7. Ne Musa yali nga yakamala emyaka 80 ne Alooni nga yakamala emyaka 83 bwe yayogera ne Falaawo. 8. Mukama n'agamba Musa ne Alooni ng'ayogera nti, Falaawo bw'ali bagamba ng'ayogera nti, mukolewo ekyamagero, n'olyoka ogamba Alooni nti, twala omuggo ogwo ogusuule wansi mu maaso ga Falaawo gube omusota. Musa ne Alooni ne bayingira ewa Falaawo ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yabalagira. Alooni n'asuula omuggo wansi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be ne guba omusota 11. Falaawo naye n'alyoka ayita abagezi n'abalogo era nabo abasawo ab'e Misiri ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama. 12. Kubanga baasuula buli muntu omuggo gwe ne guba omusota, naye omuggo gwa Alooni ne gumira emiggo gyabwe. 13. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. 14. Mukama n'agamba Musa nti, Falaawo omutima gwe guzitowa, agaana okubaleka abantu. Ogenda eri Falaawo enkya, laba afuluma okugenda ku mugga, naawe oliyimirira ku mabbali g'omugga okumusisinkana. N'omugga ogwafuuka omusota oligutwala mu mukono gwo. 16. N'amugamba nti, Mukama Katonda wa n'omugamba nti,
Mukama Katonda w'Abaebbulaniya antumye gy'oli ng'ayogera nti leka abantu bange bampeereze mu ddungu, era laba okutuusa kaakano towulira. Bw'atyo Mukama bw'ayogera nti ku kino kw'olimanyira nga nze Mukama, laba ndikuba n'omuggo oguli mu mukono gwange ku mazzi agali mu mugga galifuuka omusaayi, n'eby'omu nnyanja birifa, omugga guliwunya Abamisiri, amazzi ag'omu mugga galibatama okunywako. 19 Mukama n'agamba Musa nti gamba Alooni nti twala omuggo ogwo ogolole omukono gwo ku mazzi g'e Misiri, ku migga gyabwe, ku nsalosalo zaabwe, ne ku bidiba byabwe, ne ku nnyanja zaabwe zonna ez'amazzi, gafuuke omusaayi, era mulibeera omusaayi mu nsi yonna ey'e Misiri, mu ntiba ez'omu miti ne mu nsuwa ez'amayinja. Musa ne Alooni ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira. N'ayimusa omuggo n'akuba amazzi agali mu mugga mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be. Amazzi gonna agaali mu mugga ne gafuuka omusaayi 21. N'eby'omu mugga ne bifa. Omugga ne guwunya, Abamisiri ne batayinza kunywa mazzi mu nsi yonna ey'e Misiri. Abamisiri ne batayinza kunywa mazzi mu mugga, omusaayi ne gubeera mu nsi yonna ey'e Misiri. 22 Ne bakola bwe batyo abasawo Abamisiri mu magezi gaabwe ag'ekyama. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala, n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. 23 Falaawo n'akyuka n'agenda mu nnyumba ye, so n'atabiteekako mwoyo ebyo. 24 Abamisiri bonna ne basima kumpi n'omugga bafune amazzi okunywa, kubanga amazzi g'omugga tebaayinza kunywako. 25 era nga lwe lusembayo. Ennaku 7 ne zituukirira, Mukama ng'amaze okukuba omugga. Tukomaawo. Haleluya. Ennaku 7 ne zituukirira nga Mukama amaze okukuba omugga, emigga gyonna ne gifunga gimaze okufuuka omusaayi. Tukomye ng'abaana Abamisiri bagenze ne basima okumpi n'omugga bafune amazzi ag'okunywa. Haleluya. Tujja kutandikira awo olunaku olulala. Mbagala nnyo, nsigadde ndi Favour. Shalom, shalom. Mukama bankumire. Bye bye.